nali maine plan B we did this time nagamba kambereko kusaidia abaki ate go plan B togiraba ate ruwa towali plan B twafundikidde fena tusubiddwa fena tufiiriddwa mbaki njogera ebigambo bino byonna nti some of us we have opportunities to meet the president netu tugana zisina muntu gwe agenda wa Museveni naye ndi mukuuma Bobby Wine yabulio na abulira tugenda kigendako ndi mukuuma kibaita credibility kungu naddayo okusoma ku university wanatira okumaliriza mbuzayo mwaka gumu kitundu waki baita public reputation kintu kikulu zenjo kuba MC ku mukolo credibility kungu abantu kugamba kutwala nti oli credible nonya akantu kamuko kaka credibility kagamba bekyogera ebigambo no kiremera ku mulamwa ekino si kyangu kuuma kungu so you're fighting for your credibility onure nesinga nalinja kala bya sente singa nafuna dase nembo chozo chuka credibility nachuka yo mulundi gumu nachoka emeka wali mu opposition no over no jana wagira mu M7 I've been following you lero wagira Kyagulanyi encho wagira mu M7 ato wagira Kyagulanyi ato odak mu M7 you're not consistent lwaki kikubuza abuza credibility yo eriwa when nagenda mweni without consistency what when nagenda mweni alem na asbag ya government nyambala akasuka nasanga abantu bo opposition besijja kwogera manya ku muzindalo kuno nga nabo bali wa Museveni nze mu Uganda nzenze ko wa mazima kungu omuntu abantu baberakazina bewoomya Museveni mubi kakati wali wa opposition yawoggane nye yefulo wekibuli tataba mu obumbi bubiri nekina kisanye kyode bamwadde akawumbika mu kitundu kungu wali abantu abakyayina mazima ngafe babajjo kungu njagala nnyo omuntu akola ebintu musana a devil you know is better than a snake you don't know kati wenagenda mweni alemu nenda banga 89% opposition ompulira tojako simpuliriza bakukutane mwami Museveni bwenaja mu opposition nenda banga opposition yeyisawo byayo kanengaza kambere independent oweni ali mbaba ine kizibu mwogerere owanupo waba ine kizibu mwogerere owadipi waba ine kizibu mwogerere atuli ku mulembe omugwagwa ogutategera bya bufuzi yewa aba wagira kungu talaba kikyamu kya kuchovanga bina Uganda bitomedde emyaka ana bina Uganda bennyini byawunga abigambe binene ku kale kompeo kambi kale banna Uganda ebisinga biwumba tutu kale banna Uganda abagezi teba nemo nibi na Uganda ebiwumba tutu mulimu abantu kungu abantu bawumba tutu kati kankuyigirize kino banna Uganda bagala kwogera bintu bibagala banyumira mu mate bagala mazima kungu gova mu kusoma comment za wano bakadama injala beruma internet ejudde bayala bala basaba yakulya kati nkugamba mazima ngo omuntu omukulu banna Uganda benyini basibiyeko mwami Museveni kunguzi ate ne nkugamba nti dina plan ejja ko Museveni nga sigiina nawe ne nkulimba no sigala ngogoberera nakugamba ekintu kyokka kisobola mwami Museveni nga twegase wamu ne banna Uganda batandi opposition ekolera Museveni kwanga Lukwago ne mbali mwezo baaki sebe opposition lwaki bevuganya lwaki tebatula wamu ne bagamba tulina omulabe omwami Museveni era muntu anajjako Museveni togamba katusoke tuve mu byokuvuganya Museveni ku buno obufo bwa kongo mpulizano wali sensitive katusoke tuleke tusimbawo kyagoba Kyagulanyi baba esijja omuntu ki tetugenda mu parliament ya Museveni fena twagala kintu kimu president era kitwala mu kalulu kano Museveni nakakwata menge gye tulina bifa bya parliament tugenda kwekalakasa paka nga tufunye obuwanguzi nga yebo yakikola mu kinaana yasimba waba baka kiyonga yeka yawango namana amugano okulayira okumanya banna Uganda babazanyira ku mutwe kati bajjo university kati omuzimu gulinye ti omuntu anajjako Museveni takwata ku sente za Museveni amazima ga Katonda kungona ku loli meeting ga Museveni nakwalwa ku sente limuvuganya era ze pechitibwa amujjane njogera amazima ku bantu ze ndi hero amo Uganda ni hero when if nakusana koli tuna president Museveni maso nakwata sente ze nazikuwa tolidamu kumukyawa Museveni kaziro kanchogera onyige Museveni ayina ekintu ekitali kya buli ayina favor kungu noba n'ekirowoozo nti ogenda kutta president Museveni n'omusanga boti n'ayogera ebigambo bibito mutta that's why opposition eyagala nnyo president Museveni without president Museveni there is no opposition nkiddama kati ngeze mu university kati bajjo university yesomesa and the main kati mbuli abo opposition bakola mirimu ki tebalina business kuvuganya Museveni gwe mulimu ayina favor kiriza gano omuntu alimba bana Uganda emyaka 45 nga nekisanje ekijja 2 mu gumwadda ngo opposition kati manyi opposition kyeriko teyina kiddako sawa zina abandi badde beteekateeka basobola gante bana kyebaddako naawe bajjo opposition eyina ekiddako yadde badde yakola balinze kulayira yandi badde yagamba dda tetugenda kulinya mu parliament ya dictator ate nga bagenda kulayira kati nza kati wala tatoba opposition kunkanjogera empolo ntegeere kubanga naze kati Bajjo University yesomesa omuntu nga yakabba abanno
omuntu yakakola akalwa katali mu bwenkanya omulegitimizing oti atinogera nolayira mu nawe nokwata Bible because bagamba bababba era babaka babasula babaka gabisatu mu nkaga tulina babaka bameka mu Uganda abakale bitana biri mu bitana kakati omusajja nabo waka abantu atano ne mulayira kitegeza namwe mwajja kuno so yagala baka olira amazima agalu magwe kitegeza namwe mwajja kunoonya kyakulya toyagala balayire sagala balayire they are preparing to be sworn in kakitegeza they are looking for job banoonya mirimu ati bafuna society yebigwagwa byete bizifumitiriza nti bana basajja batuvuga batutwalawo kati Kongo na kino kanchikuyigiriza Museveni yategeera nti Obote tebakukutana naye kati kankugamba na kino kitegeere ngoyagala Museveni okumukuba kunguva mu kutunula ntunulira nze nsomesa tokwata toyingiranga mu process ye toyingiranga mu kyategese towulirizanga ebigambo bye owakanyanga biwakanye buli kimu atose kaki kungu Museveni mugezi amanyi kati kankubule ekitadde Museveni mu buyinza kugamba anti ayina opposition yamba Museveni kumuliko omanyi lwaki America tekuba Museveni nkuwe chama lwaki European Union ebasekerera temwageze mu European Union temwageze mu Geneva Summit omanyi lwaki bifolopi tulopa abazungu abazungu betulopere kiri buliza abazungu bagezi bagamba ate dictator yagaba ya leader of opposition dictator ategeka okulonda dictator krize kati North Korea ojimanyi North Korea teri opposition teri parliament ya opposition teri leader of opposition North Korea tebajiwa buyambi kubanga it's a dictatorial bachinyamba akawo oluzungu it's a dictatorial country ensi na koli Juliambo ina leader of opposition bo ina opposition majority bana opposition bayamba Museveni kufuna buyambi na kumuteka ku kifananyi kyansi yona anti si dictator kunguza di professor bobango chaza abantu bobango chaza abantu tochaza ngaza kuulira bino bintu bibozi bya social media legit omuli kankuli the main opponent of Uganda opposition kungu nsomesa gwe the main omugaso gwa opposition ya Uganda kulaga nti Museveni ina democracy era baka bana akwata Bible ne balayira nti Isaac ebutebi aisoya Solomon the soya to serve abagambye nti omusajja yategeka okulonda kwa mazima ne bwenkanya era ngeze mu parliament ye kati ulida bali mu opposition boyogerako Robert Kyagulanyi Kyagulanyi afene statement egamba banange tiyekwesa twamala yoko mwala ne fene avya ati yagate yagamba yawandika statement agamba we reject the fake election why do you participate ekisoko musango nyanya Kyagulanyi why do you participate in the fake election era why do you kati Kyagulanyi yagenda okulonda lido kubanga yalina obuyinza obulonda leader of opposition yalina obuyinza obulonda ba commissioner zake na udabo kayanda ne nambeshi bakayandira bichebe ku musajja omubbi ku government ya dictator gwe bayito omubbi dictator abane ne parliament bayito omubbi wa Kalulu dictator bamita mubbi wa Kalulu bamuyita dictator katogamba lwaki olayira mu government bwe kakati ze mbanda Uganda katonda alijjukira wanyina kinaganja galangende kanali kamati kine kisajja kina amagezi tekigenda na bawumba tutu tosula gamba nti omusajja mubbi nga tuli nga yakuwalidika omusajja mubbi nga tiyakuwa omusala amusajja mubbi nga gwolonde mu leader of opposition kati Ssenyonyi azanya party nene ku international image okulaga nti Uganda is a democratic state ne batuwa obuyambi Ssenyonyi okubawo kwa Ssenyonyi omanyi lwaki Ssenyonyi ayenkanankana na Banja is the leader of government business on the opposition side Ssenyonyi ye prime minister wa opposition aina cabinet number ne budget azanya role nene okulaga tuli mu Bajo University tuli mu democracy kati nsomesa baana batamanyi bya bufuzi nange mpuliriza so Ssenyonyi akola kinene okulaga nti Uganda eina democracy owekimeme tutegeka akalulu na opposition ne bafuna n'ababaka ne bayitamu era tuina ne lopu uno aina ne budget ne ridika kati ko gati Museveni dictator Museveni kati kankubina kino kungu bintu biri njagalo bimanye Museveni yasinga okwagala opposition ebeewo ne opposition yasinga okwagala Museveni abeewo say that again Professor Bajja achogera ku radio Museveni without opposition there is no Museveni without Museveni there is no opposition then opposition ngano okubeerawo ati tesobola kubivaamu kubanga efuna kati kankuyigiriza kungu bali mukulya togenda mu Kalulu togenda mu Bulango ekizibu ky'abanna Uganda balonda banna byabufuzi anaba banonye emirimu opposition mulimu gwa amaanyi twayambalanga masuuka senga twayambala ulira nno twasanga ne yali omunene ebiseera ebyo Ashubaga yagala twayambala essuuka twasanga yali omunene yali namba 3 ku Kyagulanyi kakati without opposition there is no money kungu kubya mwaka fananyi omusajja akubbye Kyagulanyi alira ku nsiko olayira biki kungu njagala kati kuno nabatategera beka kabetegeere kati njagala obe nationalistic ogamo gana mazima mu Uganda Professor Bajje kaya agogera Kyagulanyi namulabya ali afene ku mwala
katono nnyo anti kakati webuzibu nedda una alya fene Neronga mukaaga ogwokusatu 2026 nange njagala okugatta obako busaasira eri baganda baffe bonna abasuubuzi olayira biki kungu ulizo musajja bamuwulidde olayira biki leka tuwulire omusajja twamuwulidde olayira biki nga mukama utali waka mu kibuga Kampala n'ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo naye era kino kyongera okubalaga nti nga tuli mu Fugabbi nga tuli mu bukulembeze nga tebufa ku mbeera zinyiga abantu bino bigendagenda maaso okubeera bwebiti paka nga fena tukwata zobubi aga tuli mu bukulembeze obuki era ne tukijjawo yangira Kyagulanyi bukulembeze ukyamu buli omu bugenda mu affectinga leero kiri ku baganda baffe abasuubuzi enkya kiri ku basawo babasomesa bye tuba tugamba bulijjo nti wali agenda kubeera bulungi okujjako nga fenna tuli bulungi mwalabye Museveni bwagaba biliyoni ne biliyoni ez'omuwi w'omusolo nga tewali nsonga egasa abantu wabula ng'aziwa abantu abasobola omukubira endere n'omuwaanawaana ogezaako okusiba bannayuganda akatambaala baleme kulaba ebikyamu ebikolebwa binakuterezebwa bitya eyo no embeera gye tulimu nenjagala obbazaamu amaanyi bannayuganda mwenna tibuno bwonna obubonero bulaga nkomerero ya nakyemalira na kutandika kwa Uganda mpya teri Uganda mpya nga Kyagulanyi yagala kwata abasenyi bagende mu parliament ya Uganda empya agambi oli Uganda empya teriyo bajjo towulidde ate Uganda empya iruwa haven't you heard kale omuntu agenda mu Uganda empya atagenda mu Uganda enkadde parliament teriyo sinkadde Anita Among siye speaker lwaki okiriza bazaako gendayo tuyagala Uganda mpya Uganda empya kitegeza speaker mupya kati yogedde kyekikyamu akuyigiriza Uganda empya bwebeera Uganda empya president yaba mupya speaker aba mupya system eziba mpya kibayita Uganda empya so si Uganda empya nga yemixinga n'enkadde tulani senyonyi Uganda empya nga atali n'amongi mukama we tayebwa gotana that is fulale tuba tuze mu Uganda enkadde kati wali kayogedde kenaku Kyagulanyi mistake naye alina omutima omubi ku bantu abatamuwagira bana abaana ba bloga mikwano gya Kyagulanyi abafunye sente ezo tuyina ekizibu mu pipa genda bawe emmotoka milioni 315 si kyankiso nupo egenda kuddamu efuna sente za iPod senyonyi agenda kuddamu afune budget abantu bano balinamu akabadi ke bagamba mbu zino sente ziri mu mateeka sente za muwa musolo kaka ne sente Museveni zawa bakasuko bazawa babajjo nazo za kubanga president bamukirizo gaba donation kubanga ziri zibogerako zirimo budget ya leader opposition zona ziri mu mateeka omusala gw'ababaka ziri mu mateeka emotoka ze bafuna ziri mu mateeka ziri kakati simbi ya muwa musolo ne sente siza mwami Museveni ng'omuntu anti balina bubbi bwabwe kankulago bubbi bwa opposition bako kyawe kibeera mu mateeka ekitali kyawe tekibeera mu ki sente Museveni zawa bakasuku. It's a presidential donation and a grant. Babanga go head of state. Constitution yenyini zake gye yayisa oba senyonyi gyayisa ewa president obuyinza emuwa budget ya buwumbi busatu buli lunaku nemuwa obuyinza obugaba donation through state out controller agogonda maki naye kati balina fulale gye bakola bwezafu ziri mu mateeka zite ziri munango ono guguba mutima mubi butayagaliza na butamanya bya so nezagaba ziri budgeted for kubanga parliament yezimu Museveni talina sente zize zita mu bazaake wano mu parliament Museveni buli sente genda tawuna Museveni nti bamuyisize embalirira kungu totunula kugundi tawuna nti Museveni bujja bamuyisize embalirira gamateeka parliament egakola ki tali sente tali mu mateeka bakulimba kakati mu Bajjo University tusomesa abaana nti buli sente gyolaba mu ggwanga eba ya president obote yatekangako mutwe gwe n'amini kangolabako sente nga ba president batekako emitwe gyabwe wali ku mulembe gwa president nga batekako emitwe gyabwe mu mateeka president ye governor of Bank of Uganda mu mateeka president nchidabye minister kitufu byenjogera siri suya gwanga kitegeza buli sente budget ya Mongi jawa abaka opposition president ya sayininga obadde nimba basirimba kati tali sente efuluma mu government kasi ya Museveni muna Uganda ampuliza ngo inobongo tusagala obere mufulale wabano bantu kati Kyagulanyi alina mu mutimo kino ekintu nti watu mukkiriza nga kuba akasa yabadde akuba bakasuku babakyawe ogambi abantu ba blogger bano mikwano gya mwami yandibadde agamba abaagaliza kati nze sigazi nabadde Kyagulanyi njozaayoza baganda bange okujja akasente okujja yaka era n'abalala muddeyo muzisombe ne muzirete mu struggle sawa zino yandibadde yagambye press conference balongo yaje bakoze kavule yandibadde atayita ba blogger bonna ne batule kavule ampuliza omuntu anawamba government wa ngambye kungu umezute anti tombuzaabuza mbakubanga nze Kyagulanyi bali bagemu zijjeyo nali bagemu ati yatugamba tuzirye ate mpuliza Kyagulanyi yatugamba tuzirye si yagandi sente muzente muva kumulama kati ye control kakitegeeza tayina kiddako ina mule kumwalao kati yali okusiga busizi bukyayi
Nate mune waliyo banna Uganda sibuli muna Uganda nti musiru. Waliyo banna Uganda abategeera abamanyi kitogera nti kiki. Kungunga yakalo Bob gankwe test nakugamba test opposition esoka bwegana okwega tomanya bakolera Museveni. Ekire kigenda okufula nti bana basajja bakolera Museveni. Kulayira. Singa bana layira. Kebana akwata Bible kigenda bakuba. Nchiddamu ku radio 4. Kebana akwata Bible buli mubaka wa opposition mbu agenda kulayira mu parliament kigenda kumanya bakolera Museveni. Nchogedde leero. Era mu 231 Museveni agenda kujja tayina competitor. Singo ebintu bibiri ebigenda okusula ngayimiridde ku floor parliament Bible kakati olayira biki toyagala balayira eno government bagilayiriramu so oli government etulugunya abanaku bagilayiriramu yalondeddwa ngageze kukiikirira abantu akiikirira abantu toyagala akiikirira abantu tabayina kwata Bible batubba obululu batta abantu tulekega Museveni wetagenda mpanya tumufuula dictator so oba challenge ngabaleke genda bwe batage wati bagenda gende bayambe Museveni si dictator nze kati mulama gwendiko ne bagamba dictator kobe nyini ati bana kubajene bakwata Bible sigenda tegeza Museveni is a democratic president kanakano kwankongereko democratically elected president aina leader of opposition aina nabaka of opposition who oppose the motion is on international community bungereze mu obuyambi bakitegeeza kisinga bana layira. They are helping Mr. Museveni to get international aid and to legitimize him as a democratically elected leader. Nze sema unasoma. Sicharaona ku radio by accident amwe professor atende mukufuna degree ya kumpulira. So toyagala bagenda. Olwe bana agenda. Kakati actually nakogerako n'abawerako. Wanabye kasibante kyakoze. They are warming up. Wanabye kasibante kyakoze. Okujja musango mu koti. Charles Museveni walune yamuropa mu koti amateka gakola. Nikabada kachirimo cyari ku scripted Museveni kana bana bagenda gendera bascripting Museveni nti Museveni ina parliament ne baba layide bakiriza okubera mu government ya nakyebalira atulu abalonzi ababalonda abalonzi babagamba abalonzi balonda Kyagulanyi kana buli MP ayita mu bali ba mwaka lukulwa Kyagulanyi nakano ngakubulira akasembayo ba MP bafanga ku DR form zaabwe ngati bafa kuza Kyagulanyi Kyagulanyi ya mukumbira kana bazinonya tewali MP befa ato kanya Uganda ina akavuyo mwetaga bajje ababaka befanga ko bokka buli mubaka tali yakuma DR form ya Kyagulanyi okumanya ababaka babi kunguva ku TikTok okumanya ababaka babi okumanya ababaka babi mukatuna teli nakati ayogera ku Kyagulanyi bajjo yekaya jana amulwanira ku radio bamwogerako wa kakada kano kankwe test endala njagala batandika okukola program enkyanga bagamba Kyagulanyi vayo joli wekwese kwa government eri mukusula road blocker Luwero gayaza onda banonya Kyagulanyi ndabi ko road blocker kakati njagala babaka nite banatubulira okakasa kyenku gamba nti bajjamwe professor wabayo mwaka gamba bino byenjuga kati mvumira nze kanjogere byenjagala bogere oyagala nze kasoka njogere byenjagala bogere nze mukasa alifunsi banzi kaseta bajjo mukono okyamira ku midala jambizi amalalo gabatunda President Museveni Kyagulanyi addewe munna Uganda okuvuganya si musango nakiro kankyogere dala sokola kankyogere President Museveni ko omusajja yaddewaka President yakati amunonya yakugamba ti bamunonya mpuliriza anso kanjogere bigambo byange njagala omubaka jabyogere nga wenyendo byogera bwe mba mu President Museveni nkwegayiridde n'amajego muve ku Kyagulanyi bwe munagaana mugenda kulaba ekidda sente z'ababulogo obumbi 5 kituufu zandibadde zizimba amasomero kituufu zandibadde zizimba amalwaliro naye munange sente parliament yo kazeetwala zisobola okutereza Uganda yonna ebibiina by'obufuzi byokka sente byezirya mu ggwanga FDC NUP DP bemuyita by'opposition bifuna like 250 billion per year ezo billion 2.5 kungompulira zisobola okuzimbako eddwaliro amasomero n'enguudo 25 billion per annum lwaki Sawuya tabuuza sente zebayo ebina by'obufuzi okuva mu iPod sente ababaka ba parliament zibeyongezamu emmotoka obutabalika bubiri ompulira kungu allowances zebawo MP lwaki zibatemane bazimbamu enguudo kati bannayuganda obalaba nti bali mayopiki bwe mbayita abawumba tuntu ng'onyiika kati balabira kumpi nti baleka ensonga ennene ne badda ku bintu ebitabagasa ne banyiiga kalosobola okusanga waliwo yanyigidde abaana babuloga bafunye obumbi 5 naye amazima ga Katonda abasajja ba Museveni balina sente mu nnyumba nga billion 10 bannabyabufuzi opposition sente zigenda mu budget yabwe nga billion 10 NRM mu sente zebba nga billion 10 ate President Museveni akikola agenderedde sente zo President Museveni zigaba public
ayagazi mukole diversion bo babbe nyingi asisubira atowakana ati Professor Bajjo yabyogera President Museveni yasingo kulwanyisa enguzi ati yasingo juwagira yali kololo ngateka tali muntu ayagala nguzi nga President Museveni tekisoboka kungutowe ulizize yogera ebitongole bine President Museveni yasingo kwagala ebirwanyisa enguzi Betty Kamyanga ayigigi yali kololo amugamba tukwata ku baana banga abali benguzi yagabano bajja kufuluma eggwanga baleme ku investinga sente ezo wano President Museveni ayagala nyenguzi katulaki kalinze kankusomesa Museveni oli mu Bajjo University katono andi watombuza abuza kamale point ya kamale point ya ngwebuzi President Museveni yafunye kati sente bo mukagwa East African Community kakaso tumale mu katono anti obudde bugenda President Museveni okwata sente zuwa ba bloga yale yagada diversion kati muna Uganda asobola kunyigira obumbi butano naleka billions naleka amafuta ge babba naleka gold ge babba billions ezibiwa mbuli yake mu buli yake kubana labali ne misala je bafuna singaba na Uganda bali balumirirwa abo opposition bandi gambye ne NRM tibanangi fa mutusale ku misala MP afunenga milioni 10 milioni 2 zidenga mu banako MP agala kakati uli bilioni 5 zawade ba bloga bonabona mu Uganda MP azifuna mu kisanja kimu kati MP ne bloga ni asingo obubbi zene unyentegera yabana Uganda obuzachi MP afuna mu kisanja obumbi butano basi wade ba blog ensi na simaji busoga unaona MP ne blogger ni asingo obubbi kwa gamba bana Uganda bale kensonge nene engali je batayina bantu babategerera nga ba Professor Bajjo ne bada ku busongo obutono East Africa President Museveni yennyini akosa tugende ku East Africa sako sirika kino kiwulire kungu Bajjo ekiranya President Museveni akosa obumbi bubiri buli lunaku tugende ku East Africa ado achi wembanjo gera ku Museveni ojja kamaleyo kino ekyobubbi bwa President Museveni nedda tebuliwo nkulu omulabye sebo yayagala mbere wano side ya kuba opposition yo sebo teka yonkube Museveni ngabantu bawulira omukulu omulabye ageze mu masimu Bajjo tugende ku East African Community sigenda gera kubyogera nga jaga nsonga kulaga obubbi bwa President Museveni budget jako isoro nako nanti kati ekyo kinene nnyo ati waliwo ebitono katono nnyo kati kankuyigirize kuba kati toli munnamawulire kati kankuyigirize nga munnamawulire ze ndi nuto ndi munnamawulire ali nuto obadde nkuba opposition kati kankulagane ekyama kya president wokujaga bikyama ze ndi professor anti wuliriza ati kati tulina okuwuliziganya njaga tube balancing program nga bwenjogedde ku bakyagulanya ebintu ebirala kyagambye ogere President Museveni budget ye ati toliko guide let me guide the debate Bajjo let me guide ebikyamu uliriza ebikyamu tubyogereko era tewali akunenye tewali agana kugera ku bikyamu naye omuntu yenna boga nti obubbi bwa gundi mu mateeka omuntu okakasibwa nti mubbi ulira katono nnyo nagambye obubbi bwa opposition wait a minute oganti gundi mubbi kitegeeza kooti ziba zisoose kukitegeera nti mubbi do you listen to yourself when talking njogedde ani omubbi ngambye obubbi bwa government that's not what you said ngambye ndia ogambye obubbi bwa President Museveni President Museveni tasengibwa ku musango nti mubbi kale kanjo kyobadde olina okukozesa kibadde nti waliwo ebikyamu ebikolebwa kale kanjogera ebikyamu bya President Museveni kati ebikyamu bya President Museveni kiri kale nkimenyawo kiri nkimenyeewo kulw'obulungi bwaffe n'obulungi bwa programu yaffe kulwa ebikyamu bya President Museveni buli lunaku akozesa 2 billion nga azeewa Parliament agena nanyigiriza Parliament ne Mwaseti Parliament yemuwa akati obo munenyaki munenya nti is extravagant yazewa kakati 2 billion zako sabudu nako but yazewa because go munyo to get this money is allocated is no listen Bajjo anti kakati centers on Parliament zeisa ziri appropriated by members of Parliament gwazi wadde lwaki obo munenya kati manyi President Museveni bakati toina njawulo n'abanenya abafunye sente zino President Museveni nze nenya ati ndimukudda musawuya mulaga nti ebintu ebyandizimbye eddwaliro bingi si sente z'abakasuku President budget gyakozesa buli lunaku nayo nnene ate nga yajeewa akubira bukubizi speaker Kasimu n'aganja kale obumbi busatu buyisaawo speaker alina influence ku opposition nene ale nga bakubiyisa nti kati 2 billion zikola ki buli lunaku kwanva izo n'ennyingi zaaki abakozi bonna mu state house abangi baaki extravagance yaki alinga afuga America nga ne Trump takozesa ezo sente lunaku mu dola Uganda is extravagant okusinga n'ensi ezakulaakula nedda n'ensi ezikuba sente tezero na sente nga President Museveni zaakozesa kunjaga tube realistic nti tulina extravagant president era nze bwe tulikwata obuyinza omusango gwe ndimuvunana ko na sente za ggwanga nga talumirwa banaku ekyo nakyo njagala nkikubuulire kungu ekyo nakyo kikyamu kati Sawuya muddamu nti okuva ku president wammwe ababaka bamwe bonna ne opposition yammwe bonna bali extravagant bonna bafere
extravagance kitegeza kujajamya to mufera ajajamya aba ali extravagant ngatu jandiguze mu wino ajigula Canada namamuguze ngatu ya $8,000,000 president yandibadde akosa $5,000,000 zimu malolunako na savinga abaka bandi badde bafuna omusala gwa $6,000,000 buli mwezi ngati asinga bali kubya gwanga nga balumirirwa gwanga zikati njogeranga moyo gwa gwanga nti ekizibu kya Uganda sikuzimba amalwaliro ekizibu kya Uganda opposition nene ali mu they are enjoying the fruits of their country express yabanaku kitoka kukulia tekuli atawali mukuleta wali opposition bonabona batese ekintu kimu kati kungukankubulira ekigambo kino line gwanga expenditure yeriko lunaku ne msije kuba sente bungereza yetukubira sente ba America msije kuba sente ze Uganda either way kakati nse kuba sente ze Uganda sura ko na sente ngafe baziwereza kakati nga temune kwa samalwaliro temune kwa samasomero musoke mu kyusa system ebyadaze ebintu achinja da president Museveni aveko tumulage ko mukulembeza no ngenda omukulembeza omupya ataliye omukulembeza tumulete yandi badatya omukulembeza tumulete ngagenda tambulira ku manji gaba tolabe Uganda ennungi Uganda yense singo obugagga Uganda nyangu kufuga nange bajjonji fuga okay singa Uganda ebulanya chaita misappropriation of resources oyagala ogenda mu ggulu okay so ogenda mu ggulu ina kuitawa nina kufa katula kitofa n'ogenda mu ggulu anti kakati siri mwezi mutukuvu nga no lindako bajjo oli musiramu bajjo lindako tuve ku kyomwezi oyagala ogenda mu ggulu njagala iraddala ogenda mu ggulu era eggulu ddungi nnyo njagala kubeera kumpi ne Katonda era mu nsi tukolera genda mu ggulu nga ggwe kati guno omwezi okay lwaki tofa wette kakati kuntotegedde nze ndeese concept yeno kwago oli mu oyagala kunyiga oli mu holy month of Ramadan okay namwe muri mu Lent period nze ndi mulokole Lent period ya bakatoliki na Protestant gwe tosiiba nze ndi mulokole okay tosiiba ndi mulokole you don't fast nasiba bakazi nensiba ennyama sikyanywa mwenge sirya mbizi omyaka gyonna kyobanga nakabuto kasazi wasiiba ki nasiba nava ku bwenzi Katonda yansumulula sina mutima mubi siwarana naye Katonda abanga ndana mpulira nga Katonda wanga awulira bwabasobola ntwale kati ngende nzisiti yakufa nawe njaga mfina kazindalo wano nga njogera nawe kungu totya siti yakufa baagala nnyo njagala Katonda nze kankyogere baagala nnyo okumanya njagala Katonda nete baagala kungu sirika okumanya njagala kibanga Katonda alabye omutima gwange mutukuvu ngenda tulwa na yantwale naye mba muono nyampe chansi ntereze kati goti okufazi sijja kufa kati oli musiramu ki ate ngo busiramu tebutya kufa wama ebyabajjo tobigenda munyo mputita tugenda empola zenesiga Katonda zikiriza mu Katonda ne bwantwala kati sifaayo si kati gulachi otyo okufa nga obusiramu tebutya kufa ngo oli musiramu wadda ne nange nokubaako ne byentereza ate otereza ki kata yatole yafudde tiyafudde nga muzira ayatola kamene yafudde nga muzira tiyafudde nga mizira yattidwa America yafudde bulungi n'Abayisirayiri kana badde okimanyi nti ayatola yafudde ali bulungi okusinga banna Uganda baba atya yali bulungi ali ne alla banna Uganda katwala okimanyi sawa zino ndi ku TikTok kwalo omukazi ansabye ekyokulya bamuyita Becky nagamba mpe mmere enjala ennuma kati obulumi bwali mubusinga n'omulambo gwa yatola gye guli obadde okimanyi nti banna Uganda mirambo egitambula nti bamanyi nti emirambo gye basinga eddembe ebyo nabyo nobimanyi kungu gobadde okimanyi nti omuntu bwafa abafu basinga abalamu banna Uganda mirambo gitambula ne gwe tokimanyi omulambo ogufudde mulago kati gulina eddembe okusinga gwasigaddewo lwaki kongo obonaabona okusinga tolina kyakulya onoonya fiizi emisolo gyewanise bamubi emisolo omulambo gusinga abalamu omulambo gusirika bwe guteguulira bulumi kati kungusaba Allah akutwale mbere n'emirembe nabo olina stress omeze envi radio okola kumacha paka kiro oli mu balabe bangi olwagamba kungu watuddawo njagalawo bimulekere abirya kute zenfe ofe esala yo ngisaza esala atulakyo gisaza zinya nkwagaliza ofuna emirembe gy'olubeerera ondese abaana bange ate abaana bo gobakuza ondese mukyala wange oyina amaanyi agakuza omwana wo togamba okongolo okuba olimba omwana wo gye kimufula okuba omulamu tolaba nga bamuleko bakuze ne bafuga nsi eno bajo ina abaana nina abaana musanvu ani abalabirira Katonda kati togamba zino Katonda ayitamu kati kunga nkusomese mbona buyinza obulabirira omwana kati Katonda ayitamu era ne besibawo abasobola okuba bamuleko tebakola lwaki muteka mu bantu nina mukwano gwange yali mugagga omwana we yafa nga alina buli 100 Katonda yakuza abaana kungu gwe tolina buvunaanyizibwa bukuza mwana
tebakikulimba nga kungu newe banga osula mu SC osiba mu SC at least ekirwadde kikwata n'ofa omwana n'afa omwana kati wadde okimanyi abaana bato abennaku zibalwala ebirwadde by'abantu abakulu bajje sala etuukirire nedda tugisazaamu ku radio 4 nedda banga ku radio 4 radio 7 ne radio 8 bajje twabadde jo Sunday yabadde International Women's Day bangaye munagenda masoka mu state house ngenda kunyonyola waawo ate ojuka nombuza ne mbanyira story ya Shibaga Kato tujja jogerako tuwerabira story ya Shibaga Kato ginyumize bulungi abantu bagitegeera banda bakatulendize nnyo no problem yalaba olubuto olina alaba bajjo nyaga nchibulira abantu bokulenda no problem tujja jogerako but chimbe bombo kwali ku barracks jo yabadde International Women's Day Muchala Chigu wa celebrating zaba celebrating Women's Day ya Uganda tekyalina makulu abakyala bayifula nti bayina eddembe naye abakyala nabo bafuze bubi eggwanga lino era ekimu ku bikinze okubonyaabonya bannayuganda be bakyala abangi okubeera mu gavumenti ya President Museveni kitya kungu abakyala sola ba celebrating because abakyala benyini banyigiriza abakyala bannaabwe bave manju kangwe bwino ate ojja kujjako radio no bave manju ne bajja okubonya ne basembera ku lujjuliro ne bagibonyaabonya eggwanga ulira Vice President mukazi muchala Speaker mukazi Prime Minister mukazi Minister of Energy nankaba mukazi berwana women they use emotions they don't use brain like men kungo mukazi no yambala akagata akalungi nga yayambadde nga tembi asobola kunyigira ku ekyo nagamba ona abigula ati ebbira nga sina bbira nakuwalana twala basaga nabanja agamba oli ngenda kugoba noli agamba oli ngenda kugoba bo bakosa kulagako omukazi ye muntu oyambala necklace mu bulago boti nga toyambadde faana bulungi nga inaga nako abakazi ba competition bebasula government ya Mwami Museveni ko ina ne kaya okwante speaker naba mukazi prime minister naba mukazi vice president naba mukazi president nga yagala nya abakazi omusajja takosa emotion kungu wesonyuwa kungu wanalwa abantu abawo olugambo bakamawo bemmanyi nesobola kubasanga nembagira naye ate omukazi asanga n'abawala n'abaloga n'okubaloga kungu omukazi asobola okufumita ekiso omusajja kyalwawo okukola kungu omukazi n'omwagalira bbaawo ekimugira muto kuyira asidi nakuloga oba kukutta naye omusajja alizo naganja kwanayo omulala aboyogerako olina gwomanyi gwe nali nnyigidde nenga radio ya Balamu ekigaano gisula bigambo bigiriko anti ngambye egenda ggolwa bigambo tova ku mulamwa kati mbadde nkugamba nti gavumenti eno sijja kucelebratinga bakazi kubanga abakazi bakoze kyamanyi okwo kati obeera otya mukazi ne bakulukuta ebikulukuto nga vice president mukazi speaker mukazi prime minister mukazi ba minister bakazi ne abaana bakulukuta ebikulukuto kungu tebasobola minister of education mukazi bagenda mu periods buli mwezi tebasobola kumanya nti bawala baffe beetaaga pads abawala baffe beetaaga skilling bawala baffe beetaaga women emancipation kisogera oluzungu olufu ndakuulidde kakati abantu babonaabona abatya mu gavumenti eno nga abakazi bangi you can't celebrate any woman because kyekizibu kya gavumenti era ngenda kulanga ministry ezikola kungu z'abasajja well kanko ku statistics parliament ya Uganda ebitundu 34 ku buli 100 bakyala bwogenda mu ba PS 50% bakyala bwotulya mu cabinet ya Mwai Museveni a good number bakyala problem that is a problem naye kyekizibu kyayina but government yenyumiririza mu ekyo President Museveni teyalonda bakazi bano gamba nti ayagala baweereze yalondayo bantu ki bayinza okukangakanga okukozesa ebikyamu anti ngenda kwogera mazima omusajja ne waba mubi nnyo kizibu nnyo mukozesa ensobi ya 100% naye omukazi kati wala bakadaga ne babalanda beekuba embalaba kyokka bonna baali ba mukwano bonna basoga amongi ne kadaga beekuba kati waliwo yagala naloga president waliwo ababiri nkuwe bwino manja gakuwa bamuloga njaga kulagirira omusawo gwe bagenda kata ko radio 4 radio 7 nedda 7 okay njagalo yogere nyambayo kwa kasomu yali mpuliriza omu yali secretary general weni ale njagalo yogere byensobola ku verify omu yali secretary general weni ale omulala yali speaker wa parliament nenga bonna baloga president kumuwunza nedda ekyo kyekyo ebyo bigambo bwino wange nkugambye president Museveni eddugo limu ku muto simanyi bwazi bya lunaku abakazi bafuwe emmindi kungu simala googera kakati government ebyo bibozi kati kankuyigiriza na kino kitegere na kino kigamba abantu ku radio 4 radio 7 bade ebigambo ebiri ndowooza by'owulidde si byabakulu abadduka
Ebigambo n'endowooza by'owulidde si by'abakulu abaddukanya radio eno wadde abakozi abagikolako wabula bya muntu ssekinnoomu nga bw'owulidde. Ebigambo n'endowooza by'owulidde si by'abakulu abaddukanya radio eno wadde abakozi abagikolako wabula bya muntu ssekinnoomu nga bw'owulidde. Kale tukomyo. Mbadde nkugamba nti ekizibu ky'eggwanga Uganda gavumenti kujjula bakazi. Bolowooza. Era singa abasajja bali mu gavumenti eno singa eri yadde. Kubanga nkule mu East Africa gavumenti yaffe yesinga obuvundu. Gavumenti yaffe yesinga obutakolera banaku. Kongo kubya mwaka faananyi nga gwe president. Ampulira nga banako bawa kye baagala. Abana Uganda baagaza ki Museveni. Kati kanchikubuze Kongo oli musajja yasoma. Muna Uganda bambi alaba nga ajigiriziddwa nnyo talina na kyakulya. Gwe omuntu watukira naga bajjo mpaye ebiri nfune ekyokulya manyo obulumi obwo. Kongo ekino nzayogera bino sagala kabampane wa opposition tetegeera. Sagala kabampane wa Museveni twayawula. Njogera kati nga muna Uganda. Kongo ekizibu ky'abana Uganda kino just okimanyi Kongo wali omuntu ave waka. N'atambuza ebigere. N'agenda ku NASA. N'agasinga nfunayo omuntu n'ampayo omutwalo. N'ava ku NASA n'addayo waka nga atambuza bigere nga talina kyatwalira baana waka. N'afuna ekirowoozo mukuba abantu ka ku bypass n'akakasikese monji tudde nfune ekyokulya. Obumenyi bw'amateeka obungi mu ggwanga tebuli muntu baagala okugamenya. Era si buli mubbi gw'akubbako essimu tiyetaaga kwokya kutta. Soko manyi lwaki abbye essimu. Waliwo omuntu nga waka bamugobye mu nnyumba nga yaleese abaana bali wabweru. Mukatuna mugulu nga ye taata ye maama alina okuddayo nga talina ansa nga alina kutuga muntu ofuna eky'abaana be. Ebyo badde obimanyi. Kungu nagendako ekitwe bayitayo bbaale. Ngono tuletuuka ebbali nasanga abantu bali kasede omumanyi bamutematema abamuwo olumonde ne bamusekola n'amunywa n'angamba bajjo njagala sente za munnyo na mazzi. Kati President Museveni otabimanyi. Kungu buno tetu mu kisiibo obwavu obuli mu Uganda tetuwava mu kalonda sente ba president bazigabiranga abantu mu kulonda zaggwawo mu saturation teziriimu. That's why nabadde nyigira abantu bonna bava bakasuku nze omuntu yenna kunga ayina amagezi nagera n'alimbalimba President Museveni n'amujjako sente simuyinaako buzibu kasaziza mu saturation. Omuntu gwe nyigira ye muntu afuna sente za President Museveni n'avuma aba opposition baga Kyagulanyi oba n'avuma Besigye. Naye omuntu nagera nabba bibye kungumpuliriza no kubanga President Museveni okubyamu ekifaananyi okumulekera sente obumbi obutano oba abiri era tezigenda kujja mu bantu ziyambaye na family zijeyo kunguna boyina amagezi gendo zijeyo nsobola nokulengiriza ngeri bazijja bwogendayo zijja weka ate zijja weka atambazi wagenda no kakati kankubuze kungu nadda kabampane wabana Uganda kati kankule ekinumizo obwavu kino ekisanja kabampane wajjayo meka sajjayo omanyi leero bajjo lendi wa mazima kongo leero ndi wa mazima kongo leero ndi wa mazima wait a minute leero njagala obere wa mazima njagala opene Bible lindako leta ne Bible omaze banga ngokyogera lunye nti gwe osinkanye President Museveni emirundi egiwerako njagala oyime ku muzindaalo wano ngenda kwogera ng'ensi yonna endaba Mwai Museveni yakakuwa sente meka kakati ezasooka zaali za bivvulu kyalenga omujjukira ezo yazimba meka ebiseera bwe yampa 3.5 omulundi ogwasooka wajjayo obukadde 3.5 ewa Mwai Museveni era mu bapromota bona nze nasembayo funa entono munnange yafunanga 8 abala bafuna lukagalo waliwo ne yafuna akawumbi kwanza nalinamu ekivulu kiki mwazi jayo bazavaayo ate kankulimbe ngambye ndi mulokole 3.5 bano bafuna lunana n'akawumbi ba promoter bali bangi kati ogwaddako bibine bya e-concert ebya Jerusalem sale okonafunako milioni 8 azali 12 ezo mmeka 3.5 besimu yange 3.5 gattako 12 ezo bina mu 7 kakati bina mu 7 obeza ddako netufunako ku genda gwe gwafuna meka ze kunafunako 12 kwezi babala mubona ko bafuna baketi ba Abitex baneza e-concert ugo kusatu bafuna milioni 5 milioni 5 ize meka 5 olutuyingide ze sente ze nakafune wa Museveni tuyingide wafuna meka 5 milioni 5 kati nzate Jenosale tanjagala nnyo 5 kati nze Jenosale simufunye so ogenze nnyo bulizandi kati nze so wakafuna obukadde 5 siri mu court njogera kiva ku mutima gwange ze kuba ndi mulokole but you're saying the truth I'm saying the truth 520 million nekati nkwe story ze wakafuna kuva mu Museveni nakafuna wakava wa mami kati zazeeko zeza cooperative zino ba promoter zetukayanira
ya kutobumbi butano nabwa buli cooperative sako kati byazo wadde sako ataba abazigiye ne bazibba nze nenfuka complainant nemba wabira nembaga sagala bintu byakulya ngozi ye mpala na jenna ne ba promoter bwe twageze mu anti corruption ne batusasuza ffe nemaga goli kiyama ndwaji watekako omukono nesasula obukadde 7 kyokanga ate cooperative ya Kampala obukadde 4 bokka sente za Museveni ndideko obukadde 4 kino ekisanja mungazita mu cooperative ne kati kankwate bwino ogweddalu waliwo promoter yali mukwano gwange yagenda nalimbalimba Museveni amwa kumpi obuwumbi 4 tiataziretera ba promoter goli kuza alidde obusamambiro mpuliza kungutunulanga nkugamba ebigambo bino nzalidde obusamambiro oli yagenze n'afera Museveni kino ekisanja kyennyini bwe badde batuyitira ogenda n'eŋŋaana manyizi nadda mu kabampaani w'abanaku ekyo nakyo njagala nkikubuulire bamuwadde obuwumbi 4 kumpi kitundu n'abagamba sente zino zitwalira ba promoter najja n'azezibika omuntu omu n'afuna 4 billion oli ku bajjo ali ku milioni kumpi 5 kati izo milioni 5 zinakategeka ebivulu bibiri byonna nga binsala milioni 5 tebiri mu lutemya lwa liiso bilioni nya promoter wa amanyi mu ggwanga sagala mwogera kwatwa yawokana mpuliriza kati oli ku bajjo era naleba n'abafuma bakasuku nembasaasira nembagamba ompulira bulungi mugamba nti kasuku bwe movement anafuna sente maika abanaku bana Uganda abanaku kamufuna sente ba promoter ewa mwe Museveni zenfunye ziruwa bilioni 4 ngazaaki kugambye nya brother nya 4 billion nazezibika yekka ate bali sina zine zakoba nazo nazibba promoter oyo kati goli ku bajjo zindikana obukadde 5 mutwa nkomye ku kyandi gadi gontola abadde ogera ku yali mu state house we nagenda omusajja nampa sente nengane mukolyako ne busoga ne munonyeza akalu na wangula naye kyamalamu amaanyi mu byonna bwe navayo bwe bansiba eruzira waliwo omukazi bwe navaayo nga maze okumunonyeza akalulu omukazi w'embaale ansanga nali ngenda ku radio baba ajja akaba amaziga angamba nakutimba mu nyumba yange ne Kyagulanyi nga manyi mugenda tujjira ko omanya na Uganda bali bubi tibaji yali agenda okujjako nekungenda ko eri mu Uganda aliba mukuseka atekade ozo ibintu biteka mwe tibaji omukazi nangamba nakutimba ne Kyagulanyi musajja kwena kuina mwesubi nakatosekaji ne program yose kitegera muse tulinga bali mu kitani omukazi ndibage no kujjako Museveni mwana mwamanyi ngoleto tegera eno program ezobedde nangamba bamala mwamanyi nomenya omutima nengamba mama ogambi mbanvaawo nsanga ababoda boda weiganga mbagamba basajja mmwe sigala kuddamu kuzanyira mu struggle ki eno ngenda nkwata Bible ku BTFM olayira siriddamu NRM kabampano labo aleta obuzibu era nsasira zake yagala bwa commission of parliament bagenda mugo bayimangulwa kabampani kuba government ya mwami Museveni ogiraba teyagala kabampani nkwata Bible tenfugidde Bible kwa kati kunguze na mukwano gwange yabba Museveni 15 billion yali mukwano gwe ekitibwa Mpuuga nesete zaggwawo yakwata Quran n'agizanyiramu 15 billion kungwe emikisa gy'ensubiddwa kino ekisanja singa nina obuwumbi nga 5 kasuku abufunye nga bloggers nandi bandi abufunya nzekka ng'omuntu nekato nengamba ate nakikola ngendere nenga kanve mu nkyukakyuka y'abanaku kubanga bambakula omanyi kati bannayuganda bazibu mbagenda wa Museveni banigabe yatulemesezza okujjako Museveni perfect ontegedde bulungi baligambye olaba oyo akukutale Museveni yatulemesezza okujjako ani then twala ku bigabo by'oyo omusajja ani ono eyaganti Asbaga yayogera bituufu wagendo yambadde Gomez nziralinga nyambalanga abasiraamu obadde onenya waaki simunenya edda twalina amaanyi mu nkyukakyuka wano nayogedde gyo kusanyuka ne mbagamba Museveni Biden nze President Museveni yankubira essimu nangamba ogenda kujja ewange oba togenda kujja nensooka ne mukaluubiriza najjako essimu naddamu nankwe nangamba ngenda Ethiopia nenjangu nsanga ekisozi ne mugamba sijja kujja nangamba bw'ogaana ngenda kukumenya amagulu kati ngenda nsangayo baasibaga actually gwali gwakubiri twali twagenda kwanza president yajja atunoonya n'oyo Abitex ompulira bulungi abantu president bye yanoonya mu Uganda ndowooza Bajjo gwe yasooka n'Abitex ompulira bulungi era tutatuuka wa president twamugamba
tuddamu kubonya kya nze kyali muvana mukamwaka nkyovula nga Museveni yanjagala nnyo namugamba bango oli president tuddamu kukwata Kyagulanyi tuddamu kubonya Kyagulanyi munenga awuliriza nze nga mbuuzo nyambuuza onvumira ki ne mugambo byoweke eggwanga ffe tuyagala tubbe nanga nze sibba ndi freedom fighter nawanika n'emikono mu bbanga nangamba oyagala ki namusa actually onako nasoko genda fye nabire kugamba nasanga babebe kulu babalamu bajeno nalo isonga abasomesa natuka mu akamanyiro kan nemugamba musajja ampa sente nonye sente haya yomba genda fuluma ne fuluma paka ku mulyango nabamane bankomyawo nangamba genda wali webake ne ojakera ku macha yampita sawa sana namusanga sawa ne Museveni agonda nga akwagala namusanga atudde mu ntezi nangamba manya abana be katwe sina ba minister babayambe kati onvumira ki nakola ki kikitata ochi yatwala kibatwala ku mulembe gobote kinabba muga musajja njagala ngamba kasaya kwata kwata nze na nyine bisagazi kasaya kona kusa ulenga katogere wayiko yako seko ebyo yagale no kakana nawe ebyo yagala nenzi kakana nze ne mugamba mpa sente zange netuzibala nampa round 1 round 2 round 3 ngale nya campaign baida ko nguze nze muntu yekata banja president Museveni yakuwa sina kyemmanja government eno government lwachinji kuba njagaletereze system fena tufuniremu wamu kungu kine ekisanja mpise mu bikemo nkyogera Katonda ndaba bakampita emirundi ena buza bala mu mukamaawo era bala mu yesimu yasembe yangamba gojja kufa bwavu mukubire simu omubuzi kanyine yaje nanonya bebe kulu nanonya speaker Anita Amongi nanonya ba abe ne bangamba tugende wo musajja ne ngamba abitekisi mugende nakwata Bible chofala meeting izo nato zikoze eki tozibadde ne kabampani mubi